abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi abali ku Dream TV n'abawuliriza Impact FM. Erinnya lyange nze Nantongo. Mbeerawo ne mwami mukulu Alex okutusomesa n'okutu akyogera nti okutuyanjalira ensonga ze tuba tumuleetedde kubanga ffe tujja nazo ba producer biki mwami mukulu asomesa ku kino n'agamba mukakkane nja kusomesa era nja kwanjala. Anaabeerawo ng'alina amatu analondamu emmwanyi erimu omulamwa n'etaliimu n'amayinja. Kyasiga kyanasiga kyonoosiga ogenda kusiga ki? Singa eggwanga lituuka ku mutendera gw'okwanjala weetegese kusiga ki? Mpisa mbi oba nnungi, buntu bulamu oba kibi, bunafu oba maanyi? Tusiga ki ng'eggwanga? Tusiga bunafu mu bantu baffe oba maanyi mu bantu baffe? Gavumenti etusiga mu ki oba ffe tusiga ki mu baana baffe? Maanyi oba bunafu oba bwononefu oba busiru oba buyombi oba bukambwe oba kuwolera mawanga? Owulidde? So bw'otuuka ku mutendero gw'okwanjala manya kye tugenda okusiga. Tugenda kusiga ki? mu programu ey'abalungi be basinga obungi mu nsi ebeerawo ku Dream TV era nga ffe tuba tugiri mu mitambo gyayo n'aba Impact FM nabo ne bawuliriza. Olwaleero njagala twogere ku bitongole ebiri mu ggwanga n'abaana abamu bagendera mu bitongole abamu bagendera bo ne beesasulira visa ne bagula tiketi ne bafuluma eggwanga nga kye kibatutte. Oze ku kya slave sikizeeko nabadde mu programu eyawedde nga njagala okitanyeko naye tetwakimaliza. Nende kugamba okukitanya slave nze njagala okunyonyola nti slave yani omuddu. Kati mucho ndowooza mwe tugenda okukitegerera nga gwe okitusomesa. Omuddu yani. Naye nga gwe tonnatubuuza kukituleetera tukyebuuze nti omuddu yani oba ne trading okitemyetemyemu. Essaawa zino we twogerera abaana abamu kyeŋŋambye nti bayita wali abalala ne bayita bo nga beesasulidde naye ng'ekibatutte mu njogere nnyangu kuba kyeyo mu programu zaffe. Si mu njogere nnyangu, njogera nzibu nnyo. Fire yayiye ekigambo ekyo kuba ekyeyo teyakiyiya lwa ssanyu. Okay. Mu programu zo ze tuzze abamu nga tulabako mu documentaries ze bakozeeko zo kyogera. Fire yagamba nti ekyeyo kinfuukidde olukokobe era yayiye ekigambo ekyo teyakiyiya lwa ssanyu, yali abonaabona naga nti ekyeyo kinfuukidde ki? Olukokobe. Fire nga yala ebitanda 600 olunaku mu hoteri ez'enjawulo. Fire lutaayi naye yeetwala. Yes. Iyo point yange nze wenzijira. Waliwo be twasomako be baatwalanga obutwazi. Fire n'abalala abamudze wansi. Ku mulembe gwa Fire ne bana abali wansi abasinga obungi twetutte. Anti okwetwala kikoma ku nnyonyi ekututte. Gw'osasula ennyonyi. Yes. Tiketi n'ogigula. Yes. Gwe olwo weetwala. Yes. Olidde? Weetutte okwetwala kikoma ku nnyonyi eyo. Okay. Ekikututte kisuka ennyonyi. Gwe kati oyinza okugamba nti beetwala. Oba tutegeregese. Abamu beetwala. Naye wabaawe okwetwala nga kikoma ku nnyonyi. Then ekikututte kigaze okusinga ennyonyi. Abaana beetwala. Simanyi kiba kibatutte sekinoomu. Weebale nnyo. Kati tolina kuwonya beetwala. Olina kuwonya kibatwala. Okuwonya ekibatwala ki ekibatwala? Ngutegedde nnyo. Ontegedde Luganda? Yes, kye tulina okuwonya. Kubanga okwetwala kukoma ku nnyonyi. Oba bayise mu company. Yes. Oba beesasulidde. Yes. Waliwo wekikoma. Wekikoma. Ekyo ekibatwala. Ekyo kye tunoonya kye kiki? Era bw'abaayo nga muntu yaani ku mutwe babbo ani oyo abaleetera okugenda? Kiki ekyo kibaleetera okugenda?
bwe buba bwavu ku mutwe babbo mbeera embeera bwe ba embeera kintu nakyo tekitegeerekeka mbeera anti ulira kati njongera mbeera bwavu busoberwa kankubuulire embeera toyinza kugibalira mu ebyo byoyogedde nti bwavu busoberwa eyo si mbeera kiba ki obwavu si mbeera obwavu ki mwami kati ogenda kuba nti obugagga mbeera n'obubbi mbeera bw'otandikaawo olwo lugendo lwogendamu olwo yes ojja bimalayo obugagga mbeera obulwadde mbeera mbuuziza obwavu bwe basimbeera kiki obwavu kyekipimo omuntu kyeyegeraageranya n'abamusingako nakyo nkutegedde nnyo ontegedde nnyo nti bw'obanga embeera gye tubeeramu kwegeregeranya bw'obanga tolina gwe weegeraganya naye toba mwavu toba mugagga naye kasi totandika okwegeraganya n'omuntu omulala oba mwavu oba oba mugagga naye nga singa oba tokikoze ekyo ensolo teri njavu nangagga tezeegeraageranya mpologoma kati omuganda kasi totandika okwogeraageranya n'abachina ojja kwendingaapo oli mwavu empologoma esigala mpologoma teyegeraageranya nanjovu kiki ekitutwala ekyani atutwala ani atwaza abaana abatogenda mu kukyeyo ani kyekyatwala firi gwe mwekyayo tekitandise kati kyekyatwala abasirebu trade eri in the 14th centuries tebakakibwa baali baagala abamu obadde ki nze nasoma history wano bwe baleeta emundu kabaka omusajja naga nti ekuba abantu balimba abazungu balimba sebo mukama wange geza kunzi pa naafa kati eyo bamukaka hebwe yalaba emundu n'akyamuka nti bagambye ettira wala nti mukama wange geza kunzi mwana ngetta naye nga ye agenze abamu bakaka nawana abagenda abamu tewali abakaka tewali kibatwala kwegeraageranya nabali bali bavuga emmotoka nnungi naye kangende nzivuge bali balya bulungi emmere ogiraba ku TV naye kangende njirye tewali akukasi oyo naye n'agenda so obwavu si mbeera obusoberwa n'okusoberwa si mbeera fukamira osabe bikusobedde fukamira osabe wali okubye ku kyeyo mwami mukulu yes nakati nkikuba nakati wendi wano nkikuba ndi ku kyeyo kati ekyeyo kyeki ekyeyo kyekintu kyokola nga waliwo ekikikukozesa kati wano okuba kyeyo kikikozesa ki katonda nkuba kyeyo kya katonda ndi ku kyeyo kya katonda nkuba oli ku ki nzeberanye ekyeyo kyekintu kyokola nga bagenda kusasula nedda nedda not necessarily and not necessarily not okitegeera labayo ekyeyo ogenda okukikuba bizibu naku oba biki so si bwavu kwegeraageranya kakati tuli wano twegerageranya na President Museveni buli omu ayagala kuba president twegerageranya naye bwegeraageranya naawe oyagala obeere president ani abantu wano beegerageranya ne Museveni kati ne Bakyagulanyi bonna bamaawo sikuga nti bali awo bafuzi balungi bagenda kuba beta kwegerageranya bwegeraageranya naga nti ninange ensonga nange lwakisibeera nga ye maawo naga ninange lwakisibeera nga ye naye nga ddala oli mufuzi oli mukulembeze oba wegeraageranya bwegeraageranya n'abantu nziramu wali okubye ku kyeyo ng'ogyeko kino ky'oliko ekya Katonda ng'ogyeko kino ekya Katonda sirina kyeyo kirala kye nali nkubye okugyako ekya Katonda nakitandika 1983 buuza Baserwadda buuza Pastor Butch Dazwed buuza Kayiwa
buuza sister Kaloli mpozi yafoka buuza na Miriam sina kyeyo kye nali nkubye okujjako ekyeyo kya Katonda owagira wandi esimisiza oba wandi wagidde omwana yenna okugenda ku kyeyo sisobola kuba omanyi baleeta ne baleetera sentensi okutwala abaana nga ngenda n'abaana ebweru okutambula abakazi ne bajja wano waliwo hajjati yajja nanga nti munnange munyambe omwana mutwale nina miliyoni aga kwenkoma namugamba nti miliyoni za 5 zimpe kuba nzeetaaga naye sijja mutwala naye teyazimpa tewali omuyita musiru teyali musiru kubanga sisobola kuwaayo mwana wa muntu genda kunaaza mukadde nentwala omwana w'omuntu agenda anaaza omukadde omuzungu nze era bw'aba agenze agende yekka so sinzi kukiteekamu omukono gwange abantu abo tubasanga ebweru eyo nga banaku gwolabika bulungi wano bali bayozeza abakadde emyaka aga tosobola kubaamu mbavu omutima gukka n'okkakkana n'ogonda ng'olubugo bwe balukomaga ne luva ku muti ne balukomaga ne balumalamu ekintu kyonna ne bakimalamu ne lusigala awo olubugo tekuli kintu n'ekyeyo kibba bwekityo ne kigonza n'ogonda n'oggwamu embavu ak'obuntu ne weekyawa era bali eyo beekyayi teri muntu mubi ng'atwala mwana wa muntu kukuba kiyu ebe kampuni ebe gavumenti ng'ekikkiriza gavumenti yandibaleetewa n'abantu layisinsi yenna yakutwala muntu kukuba kiyu why babatwalawo bw'obanga ddala ofa ku muntu abo abantu abatwala abantu eberi singa babatwala kufuna scholarship si kusoma biki ebyo ng'ebitongole byebyo nti bifune webirino era ndowooza ebitwala abantu mu universities kusoma ku biki ebyo neno abantu bagende batwala abantu ebuwalabu okukolera abantu ng'abaddu abantu bofuga boyagala eggwanga lyo nowa license omuntu nti batwale nze nemba president nemba muntu license nti twala abantu eberu bagende bakobe ekyeyo eyo njigala osijikuwa obatwalawo bandeetere abaana bangi neero akuba byonna bisobu era waliwo abaagala abagende betu receivinze bawerako naye nga tu receivinze mirambo yes bakomawo bafu kati naddibanga yafudde nakyogedde kodda mukama mwekimuli ekyemirembe bakomawo bafu naye nga bamu talina kyazze nakyo timbadde nnonda ndiga oli ntimbadde njera nti nzuuno manyi okukola ennyonyi ndikola bino manyi okukola ennyonyi kati nkomyewo manyi okukola kino nolaba nga talina kyagaseeko kuba teyagenda kusoma ate gwe kampuni omututte kuweereza buweereza nze omusajja otya okkiriza otya omwana wo gwe n'omuwayo nti mutwale agende ayeze omukadde kubonaabona naye waliwo ekibatwala ekyo nakyo tulina kinoonya kiki ani mbeera nedda si mbeera kiki ekibatwala bene oli n'agamba kantunde ettaka ewaka ngende oli n'agamba bamuwadde booda n'agamba kyenkugambye omuntu ayinza okusiriwaza kuva buto oli akusiriwaza gwe n'okulanga omanyi nti olina kutunda ogendewa ebwiru ate omulala ayagala okendeera oveewo ensonga y'ekyeyo sikiwagira sikyagala lwaki kubanga nze ndifo abantu njagala bantu saagala sente saagala miti njagala bantu kati bwenzanya omuzannya abantu ne batajja ne bwe mbanga ompadde sente nga bano gavumenti beewa sente ne bazanya naye abantu tebagendayo naye nga sente bazitutte kubanga abantu baffe wano kasita bamanya nti gavumenti yekuwadde tebajja naye ate gwe n'ozikiriza sente ezo naye nze kyenjagala kyova olaba era nakola omuzannyo nkaka infact mukama nyambe nkyasaba ndabe
nebwe bananzikiriza njagala mbe nga sikyaddamu kuzanya muzannyo gwa ssente nga nzanyira bwere. Lwaki? Kubanga njagala bantu benjagala balabe so si ssente. Kakati oli ayagala ssente, gavumenti emuwa ssente nakola omuzannyo n'abantu tebajja kugula kyokka ssente aziridde. Ye tayagala bantu, ayagala ssente. Sisinoonya ssente, noonya bantu. Christ yatugamba kugenda kunoonya kufishinga ssente, yatugamba mugende mufuuke ba fishers of men, bantu. So si mugende mufuuke ba fishers of ssente, of money. Okitegeere? So we look at people. Omukulembeze yenna n'owaayo abantu bagende bakole obuddu n'ogaba license abantu bajjuze ne foomu bagende ebweru ate ne babattira eyo tobafanako kyokka bakkiriza bagende ne bali bakuba miranga bannaye batusibidde n'omuntu yambe nago galinga agasiro agagenda bagasibidde mu ruumu gali eyo gafa mwagenda kola yoki ogenze mu abawarabu obamanyi n'owulira nti omuntu ali kuno atraininga abawala baffe investor atraininga abawala baffe okwebaka n'embwa bamale babatwala eri Bulaaya bebakenga n'embwa webiriwa abawala tebabakwata tebyali wonna wano mu mawulire nga baba traininga kati bagende eyo bakole ebyo gwe nokkiriza under the pretext of investors. Ofa ku bantu. Government zaffe zonna zibadde tezifa ku bantu, zifa ku mazike okusinga abantu, zifa ku nguudo okusinga abantu, zifa ku masannyalaze okusinga abantu. Emulago teriddwa ddagala ompa amasannyalaze. Kati otegeeza ki? Kiriwo ekifa ku muntu nga tonnaleeta amasannyalaze sonko ofeeko ndi mulamu ogakozesa obulungi ndya bulungi ndi musanyufu gagenda kungasa ki amasannyalaze nga siri musanyufu nga sirya bulungi oluguudo olulungi lungasa ki nga sirina kyennina ntambuza bigere kirina ngatto kati oluguudo olulungi lungasa ki tosookera ku luguudo sookera ku muntu omuntu ali okay nti yes omuntu kasitaba okay njagala obabuulira omuntu kasitaba happy everything happens omuntu kasitaba nga tali happy nothing happens. Government zaffe singa zifa ku bantu ne zibafuula happy singa tuli wala ziri ensi z'Uganda ezaakulaakulana that is all they do make people happy bajja kukola nnyo make people happy bajja kubaba amagezi bajja kuyiiya make people happy bajja kwagalana make people happy bajja kuwolagana ssente make people happy tebajja kuwolagana make people happy they will not yes nego w'abantu ssente w'abantu ssente n'okwata ekikapu n'otandika okugabira abantu ssente ssente tekola ssanyu ssanyu lirikola ssente gw'otwale abantu n'ebikapu byo nabbanja simanyi prime minister n'ebibaasa ow'omukazi mu kyalo emitwalo 10 olowooze nti asanyuka ssente si ze zireeta essanyu lirikola ssente lino eggwanga si ssanyufu mu bantu yensonga lwaki tuli bwe tuti abantu bwe banaasanyuka ebintu bijja kukyuka bwe tunaasanyuka buli omu naasanyuka abanyigirizibwa n'abanyigiriza kubanga n'anyigiriza si musanyufu ate nga yanyigiriza anyigiriza naye si musanyufu adda mu buliri n'agamba nti n'atya n'okwebaka nga alowooza Katonda agenda omutta ekiro ekyo omusanga ali ku cupa ya wisiki ekiro ali yekka abwatuka ng'emberenge bwe yeebaka abwatuka nga mberenge olowooza bomu ziri awo olowooza olutalo olwo lwa Ukraine olidde afuluuta nga traini y'omukka eggaali y'omukka kubanga alidde buli kimu ssente alina naye essanyu talina ssente alina aguze embizi enkoko olubuto lumuli eno agenda okwebaka olowooza factory eri mu bedroom ebyo kubanga alina ssente n'essanyu temuli yeebaka bubi ne mukazi wenyini atunulira emusajja naga nti nga natomera lifuluuta nga mboga ekiro
sente mukazi si musanyufu n'ozisajja siri sanyufu sente libbanzibi holide gego getulina sente tereeta ssanyu Yuda Iskariyoti zamusobera naga nti nfudde ndage waye Yuda Iskariyoti nabulanka naawo ng'anoonya gy'alaga talabayo paka lwe yagamba nti abange mpalampa omuti nejjewo essanyu limubuze naye yali tazifunye kati gwe omusiru n'olowooza nti sente zireeta sente naawe kanze nkubulira kye nagambye ekiri nti manye ekibiina ekiyinza okufuga eggwanga lino kyekyo kijja okudemystifyinga sente olowooza banaabakkiriza baani oba banaakikkiriza baani abazungu ate abazungu bafaako ki filozofe ya Afirika ejja okununula Afirika eteekwa kuba mpya completely konoosigala mu ddoola ya Amerika oba ey'omu China oba ey'omu Japan tolina kipya era tetujja kuvaawo bajja kufuwa amateeka paka last nti emanyi bwoba ozaagala pinenti yalina ozituwa bajja gakuwa kasita osigala mu ddoola yaabwe kyekyo ekyassa Gaddafi yali ayagala tuve mu ddoola yaabwe ekibiina ekijja okujja wano kidemystifying sente oba philosophy mu Africa to demystify the money ekyo ekitubonyaabonya ye bottom line abantu ekitubonyaabonya eggwanga lino kitinganya abantu kikiri ekintu eki sente kati kiri kyeze mu Luganda kiriwa to demystify okunafuya sente anajja nafuya nezigwamu omugaso gwazo to demystify wano NRM ya demystifying amaanyi g'emmundu bwe yasse emmundu mu bantu bali abasookawo ng'emmundu yo kabaka naye olwaleero osonga mu muntu emundu nagga nti kuba that is demystification of the gun tetukyagitya then ne bagamba waliwo obulwadde AIDS waali sirimu ne bakugamba nti okumumalamu amaanyi kola kino na kino na kino teekako kondo oba omudemystifyinga kitegedde kakati wano ekisigalidde kwe kudemystifyinga sente n'ezaffe zennyini eza Uganda ne dola ne tuddayo ku patriotism which I said is bulungi bwansi right bulungi bwansi tebakusasula wali oliddeyo agenda mu bulungi bwansi ne bamuwa sente naye ate bagenda lwakwagala lwa ssanyu era ntukikola nekigwa kulongoosa kitundu kyabwe that is patriotism kugolola luzzi weebale nnyo mu ssanyu nga bwe muyimba nga bwe munywa emiyembe that is patriotism tewali gwe basasula ate muzze lwakwagala ekintu mukikola lwanzi kyalo kyammwe oba kyalo oluzzi mu lugogole byonna mubikole bulungi enguudo muzirime owulidde tulina kuddayo awo to demystify money tulina okuddayo ku bulungi bwansi spirit which is patriotism which patriotism is bulungi bwansi which bulungi bwansi is voluntary so tulina okuddayo ku voluntarism to volunteer ourselves to volunteer our skills tukolerero obutasasulwa kubanga singa kati oteekawo nti mu parliament omwo muyingiremu ba parliament members nga tebajja kusasulwa nga ba volunteers nkusiba teri addayo mu parliament mwaba abaliyo kati teri addayo mpozi kandaba ayinza okuddayo ani ndowooza kuba emmanyi teri addayo noga teri sente nze singa wabadde omukyala bana abakyala begenda okwogera singa babadde bakyaliyo bandizeeyo ani Miriam Matembe Amelia Kyambadde ne Salamu Musumba bandizeeyo kati Miriam Matembe Salamu Musumba nani Amelia Kyambadde abo bajje twegatte to demystifying sente kubanga sente ye problem y'eggwanga lino bannange muve ku ebyo mu bwavu esente yaleetebwa muzungu wano ye tutabudde teri kirala tubba sente kuba tetwazikuliramu
cash tetukyayagala kakati bantu gwe kati gwomuwala bakukwana tokyayagala musajja oyagala sente kitegeera naye okujja nga tuli basiru nnyo kati tulowooza tuyinza okukulaakulana nga tuli bwe tutyo nedda nga tonatuuka na ku ba gavumenti eno wansi eno gye tuli ffe tusobola okukulaakulana nga tulowooza nti sente yekamala byonna naye ddala sente yekamala byonna anti kwe kutusiriwaza okwo abazungu batusiwaliza owulidde mubawe sente ate nga be bazikola Amerika yo yekola dola zaayo waliwo azigikolera naye ffe ezaffe bazitukolera nno sebo baabo abazungu ezaffe be bazitukolera ati naye bannaye kwegamba ne olaba nti tuli awo naye bw'okitunulira mu madaala gali ge twabaddeko ku kabalabi kitulina okumanya eddaala kwe tuli stage ki kwe tuli that is all then we work together and put it together put some people abasobozobo mu layini owulidde Museveni yateeka abamagye mu layini n'abatereeza okay okujjako of course mubaamu empulunguse ezitagonda ne boosekula owulidde naye nga yagateeka mu layini lwite gaali mu layini naye yagateeka mu ki kati vision ye nnungi nnyo era yaggwa yagimaliriza bulungi nnyo newankubadde kati ayagala ogitabula ate naye nga ekyo kirungi ekintu yakissa mu layini naawe kiki ekiddako oyo akuba kampeyini kyagenda otuwa kikyagenda okussa mu layini bantu kubanga naffe abantu tulina problem naffe ba civilians twetaagamu kalayini kubanga naffe tulina ebbogo tetulina example yes abandi badde be example besiriwazza boolekera obugwagwa naye Mukama atuyambe tuteekewaawo ekisenge ekinene ennyo kye twayitanga Berlin Wall nga tukola nga teri ayingira bugwagwa lunaku ddeeni mpaka buzungu yatukuba okutulimise mwanya ezo kati ze tukayanira batukuba bukubi embooko kibooko nga tuziyitana kibooko nawano tulina okuba kibooko batereere tutereere kati bwe batukuba kibooko tetwawona kati temwasomera ku mwanya togambye nti Serwadda yasomera ku mwanya naye akimanyi nti bajjajja be babakuba kibooko babakuba kibooko naye kati tali bulungi sizi bakayanira kati naye okuzirima zaali za mpaka nti ani alima ekimere ky'emyaka 5 ffe tulya bijanjalo bikolera myezi egi 3 nze ninde emyaka 5 nga nkola ki ne lumonde egi era ye mentalite yaffe short term naye mukyala Namboze yakiwakanyiza yagambye bo ebyabwe si bya pokopoko ebyabaganda si bya bagubagu ebyabwe waliwo ali awo nga ye yerindidde tutamunteye yerindidde bulobwe babaganda balugu mwanyi bigumu birwawo okudda bugumikiriza naye nga babera strategic ayizo kiva iyo bwa babera strategic kiriya yes ayizo kireeta bwa olidde waliwo nakama lwataati yalwawo nnyo naye wali amulima kama yemeza yekka naye lwaki tebamulima alwawo nnyo okula teyemeza yekka alina ensigo ye kama yemeza yekka yes amalaga amayira avaawa abaira n'ensigo kama abaira n'ensigo yemerekwa teri kimera kitalina nsigo kituufu yes naye tewali amuyina nnimiro kubanga alwawo bamulime banamulya ddi bwafa nga tannamulya ate tayagaliza mwana we kumulya nga ye tamuliddeeko kino ekyawano tebatwagaliza abalungi basinga obungi mu nsi demystify the money bannange tutandike tuddeyo mu patriotism. Don't you fool people. Anti-patriotism is nationalism. No. Patriotism chiri chintu cha buntu.
buntu sibirimu ebyo nationalism zezo tezirimu ne patriotism kyenyine ekigambo patriotism kyeki mu Luganda ndi mwoyo gwa gwanga kati bobo Omuganda mwoyo gwa Muganda ate nga baganda oli tribalist ya kuba olina omwoyo gw'Omuganda kati oluukulutya mwoyo gwa gwanga gwanga lyange ndi Muganda era nina omwoyo gw'eggwanga lyange omwoyo gw'Abaganda ogutafa kati nga baganda oli tribalist. Ensonga ya slave trade ajogedde n'agitanya tuvudde eri sijja biddamu byonna kino nga nkimaliriza kino to demystify money bannange abanda teri asinga bugagga bantu bakolera bwereere. I agree. Ekyo nkirinako obujulizi. Yes. Now teri muntu yakola bintu by'amaanyi yaleka mmolo oba kaakedi abalabi ba Dream TV n'abatuwulirizako Impact nzijemu bibiri mu slave trade nze kyenzijamu kyembawa nammwe mulina okubaako kyemuggyemu mu ngeri zammwe tukakkanya amaanyi ga ssente ge gatuleetera okuwaganyala tunafuye amaanyi gaki demystify money by going back bwe tunaayongera okuleeta ssente ku source nti ze zitumazeeko essanyu nti ze buli kimu zijja tumalako essanyu okutumalako essanyu omuntu waba tali musanyufu tewaba kikolebwa patriotism tejja kubaawo okulongoosa olujja nga tewali teweetaaga nga tewali essanyu omuntu takola tubeere basanyufu emirimu emirala gijja kwekola yes mutusanyuse abafuzi batusanyuse ne ssente zijja kukakkanako ku maanyi gaazo bwe tunaaba abasanyufu tujja kukola nnyo. Tubaagala nnyo abalabi ba Dream TV ne Impact tubeebaza okuba nga mutuwa obudde buli we tujja mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda tukuume ffenna nga tuli balamu. Kristu nkamaliriza kale bwe yalaba abayala yabasanyusa yabawa mmere yagamba mulinawo ki kaakavubuka nti tulinawo wano ekyebyennyanja n'obugaati butonotono tumubireete n'abikubisaamu n'aliisa abantu 50,000 ne basanyuka bonna ne baddayo ne bakola bye balina okukola. Teyabawa ssente ate teyabaga nti obwavu ye problemu yammwe nti embeera yammwe ye problemu yammwe no teyababuuza nti problemu yammwe eki balidde nti sibasanyufu tebannalya mulinawo kaki ne basanyuka bonna ne bagenda naye abakubala ono nabbanja kyeyandibawadde ebibaasa awo buli omu nagenda n'ekibaasa nga tamanyi na jaggula mmere oba migaati. Abakuume mutonzi mwendaba mutugjeeko ebibaasa mubituwa tuli banaku